Margaret Nanja. Nsamo tagina mchara kubaita Margaret Nanja. Ye manyi erinya bwali uli ajaddu mwena mbalete muli manyi. Bomo tagina mchara kubaita Margaret aba Margaret Nanja. Ye manyi na mbalete mu manyi ne motaginge wano yono. Mbalete mu manyi ne motaginge wano. Yono wano. Oyo mchara omuyita Margaret Nanja. Mumuyite. Omaibe fulanya abagezi. Mumuyite bamuyita Margaret Nanja. Egemba demmanya agali mu screen nga amanya ga matuufu ya Margaret Nanja. Nzalo ya Mwakiso district Nansana municipality. Mumuyite ajje wano Margaret Nanja. Mwetaaga mu katono nnyo ajje mutegeeze byenno mutegeeza yoyo mukyala Margaret Nanja. Mwenamba demmanyirire mula mu screen yomo. Nenga amanyaga matuufu yoyo Margaret Nanja. Margaret Nanja mwetaaga wano butereevu kubanga ali Kampala sawa zino. Ali Kampala sawa zino njagala kunyumyamu naye. Omanyi nali nabagamba saagala nnyo ntalo n'abakyala. Era bw'olaba ku social media nze siggula ntalo ku bakyala. Nedda. Naye waliwo omuntu asukka temwategedde lwaki akafaananya kaafulumye naye ngenda babulira kikafulumye. Kati malubaga amutangira omukyalo yone yajje then mulyoke tugende maaso ne video eyatuleese. Ngenda kusooka kuyita muzekize tuyita kandabe wano mu archive yange. Mara okulala mu archive yange. Ngenda sooka kuyita mu security alert then tulyoke tugende ku information eyatuleese bulungi nnyo. Kati okusookera ddala kansooke ntwa mumpitira ne mukulu Eddie Kenzo Edrisa Musuuza naye abeere ku video eno n'abalala beeta abaana ba celebrities mu Uganda babeereko ddala abayimbi abali mu music industry nabeereko kuno nino baka bwabwe bulungi nnyo. Kali kansooke malo twala okusaasira kwange. Olwali naku z'omwezi ziri bbiri eza konka ku mwezi ogwokusatu mwaka 2026. Kansooke nti message ene netuuka ku baganda baffe bonna. Nze nga Munnayuganda afaayo eri obulamu bwa Bannayuganda bonna nga saawudde mu kibiina kya byabufuzi na ndowooza mu byobufuzi. Ntwala okusaasira kwange n'okunywereramu kwange eri baganda bange Bannayuganda bannange bonna bwe tusiba mu gganga Uganda bajja okunoonya ekigula Magala Eddiba mu nsi z'Abawarabu. Mbasaba ekisookera ddala okwekuuma wonna we muli. Ekyokubiri mbasaba mubeere bagumu. Enywera yeerima. Temukola video nga mukaba mutiitiira nnyo no tekina kye kigenda kuzza olw'ensonga tokyasobola fuluma wooli. Olina kukwata musaalo gwo, olina kukwata Bibuliya yo, olina kukwata musalaba gwo, sapuleyo n'otandika okusaba Mukama Katonda namugereka akakkanya obusungu bw'abalwanagana essaawa zino ensonga eyo esobola okukola ki okudda mu nteeko. Nga bwe nabagambye ku lunaku olwajjo nti olutalo terugenda kukosa bali mu nsi ezokka naffe lugenda tukosa. Era ndoza mula butandise tukosa mu ngeri yonna esoboka. Kati naye okusingira njagala osooka okusabira Bannayuganda mwenna bali mu nsi z'Abawarabu. Mukama bakingirize, mubeere bagumu, mubeere n'essuubi nti buli kitandika kyonna kibeera n'enkomerero. Naye enkomerero kiwedde kitya era ddi bukiri ekirese mu byenfunayo mu bulamu bwo era kikyusizza kitya entegeerayo mu bulamu bwa bulijjo kyekikulu kya byonna. Kati saagala mutye nnyo ate saagala mukaabe nnyo, njagala mbeere bagumu mumanye nti bino mu nsi bibeerawo. Naye bikomekerezeddwa bitya bikutusizaako bulabe ki mu byenfuna ne mu bulamu bwo era obiyigiddemu ki kyekikulu kya byonna. Naye nga nze wendesa Mukama Katonda mwenna mubeere safe. Oba onjagala oba tonjagala nze nkusabira obeere safe kubanga olina okulwako eggwanga eppya engeri gye balitambuza mu Uganda. Era olina okutegeera ensi nti ensi si kuleekaana, ensi bannyini yo bagifuga era bagirwanira. N'olw'ensonga ensaba Ddunda namugereka yonna gy'oli gwe simanyi bw'ofaanana. Okingiriza baganda baffe bonna abali mu Middle East buli nsi gye bagenda okunywa ekigula Magala Eddiba. Okakkanya obusungu bw'abo abali mu ntalo basobole okuba nga bakkakkanya obusungu bw'okulwana olw'ensonga nti enjovu 2, 3, 4 we zirwanira wattu omuddo gwe gubonaabona so nga ate omuddo guba tegumanyi ku nkaayana za njovu zino ejje zajja obusungu okutuuka okulwanagana. Kati ffe nga ffe basalojja okwata abajja mu Middle East okunoonya ensimbi. Mukama akingiriza baganda baffe buli wamu we bali ate ejjukira bali mu kisiibo. Embeera si nnungi nnyo. Abamu tebalabanga ku ntalo, tebalabanga ku bibaluka,
bali mbuzibu obuteekanika ne mukama bakingirize basobole okubanga baguma mitima era okakkanye abalwanagana basobole okukakkanya obusungu baganda bafa basobole okubanga bafuna ekigula magala eddiba saako n'okubanga basigala mu bulamu bwabwe obulungi babadde bafunye omanyi mu Uganda ewaffe kyangu nnyo okubeerayo ngoloza nti ensi bwetyo bweri ne bw'omala okutambulako ozuula nti ensi za njawulo nnyo kati badde bazidi badde bafunye obuddamu n'okufuna ekigula magala eddiba ate wanga batandise okutabanguka kiba kitegeeza nti ate baabolekedde okukaabagatwa ng'entulege so ng'obuzibu si bwabwe obuzibu bwa njovu ezirwanagana ng'abalwanaga abafuna obuzibu wabula tebamanyi kikyatuukawo bakirebulabe mukama bakingirize osobole okuba obukuumi n'okubanga obakuuma buli kimu basobole okubanga balabira family ze kubanga family Kampala Uganda gye baazireka bambi nayo ziri mu matigga basuba tebeebase bagamba nti abaana baffe bali ku ki njagala kugamba omwana kabere mubbi kitaawe ne nnyina at least bakaba amaziga teri muntu ayagala mwana we kufa oba kutuusibwako bulabe kale ffe nga bannayuganda bakafenyera ebbuga lyala bisi tusabira baganda baffe bonna bali eyo Middle East mukama bakingirize ebyobufuzi n'ebyentalo ebiriyo bisobole okukkakana watu bafune ekigula magala eddiba n'obulamu bwabwe busigalewo basobole okubanga badde okwabowe abasigadde okukola basigale nga bakola basigale ku mirimu kubanga tukimanyi bulungi nnyo ne gye bali oba tukoze n'okulya tolya ne kampuni ezisinga obungi ziri mu matigga okuba nti emirimu zaagyo zigisibako kiba kitegeeza baganda baffe kabakalabaayo kale adla wonna wooli tukusaba nga tuyita mu linnya ly'abaddu bonna bw'owasindika ku nsi kuno tubula ekigambo ekikulu bakutusiza obubaka buno otukumirwa Bannayuganda bannaffe baganda baffe mwenna mbatumiddeko era tubasabira mukama bakingirize yonna gye muli kiwedde ekyo kati bwe mmala okusabira baganda baffe abo nga bulijjo nze nabagamba sina lutalo na Munnayuganda yenna olutalo lwange luli wakati wange na Museveni na family ye nkiddamu nabagamba sina lutalo na Munnayuganda yenna olutalo lwange luli wakati wange na Museveni n'akabinja ke abasigadde babakozesa bukozesa olw'ensonga temutegeera nti babakozesa ekyo njagala okiddamu gwatuleero n'otandika okwogera ku lumbuye ng'omwogera amafuukuule bambi omalambya mu bulago bino ebiseera nze siina lutalo naawe olutalo ndulina na Museveni era naye akimanyi olutalo lwange luli wakati wa Museveni nange ne lumbuye kubanga eggwanga lyaffe alifudde kitagasa eggwanga lyaffe batufudde momboze Bannayuganda batandise okuzunga ng'abataliiko waabwe yeso lwaki nze mbagamba nti siina lutalo na Munnayuganda yenna oba wagira enale musaagala kumanya azilonga azitoze mu arena evuma mukulembeze wange tulingiridde enkyukakyuka era kyova olaba nti abantu abasinga obungi sirina lutalo nabo ng'obwojja n'okolako video ng'onvuma ng'owagira NRM sigenda kurespondinga kugwo kubanga mmanyi bakozesa bukozesa lwaki bakozesa video evudde kwanjula njagala etandike security tezigenda kujja mu maaso awo kankunyongere muganda wange tuyinza okusinkana mu maaso ku maaso n'enkubuuza ekituufu kiri nti kiki ekikuwagiza National Reverse Movement mpayo ensonga 5 tosobola kumpa nsonga n'emu lwaki tosobola kumpa nsonga n'emu olw'ensonga nti gwe kennyini ng'omuntu emyaka gy'olina emyaka egyo gyandibadde nga girimu ebibala bingi nnyo ekikuzizza emabega ebadde enfuga mbi ya gavumenti eyo okubanga tolina mulimu n'owanganguko gidde mu diaspora ebadde enfuga mbi eya gavumenti eyo abaana bo butafuna kyakulya wadde okusoma ebadde enfuga mbi ya gavumenti eyo abantu okuttibwa n'okuwambibwa ebadde enfuga mbi ya gavumenti eyo abantu okuggibwako amataka ebadde enfuga mbi ya gavumenti eyo kati egavumenti eyo gwe nga gwe atasobola kwekolera ngalo bunani olw'okuba nti Museveni alina ssente z'asobola okugaba kyekikuwagiza gavumenti eyo naye bw'aba takuwadde ssente wallahi naawe amazima ogamanyi wallahi naawe amazima ogamanyi nti mwenna bawagira NRM muyimidde okubanga Museveni ssente azirina ez'okugaba ate nga naye azibbamu mmwe ate bw'akuwa ssente ezo era ogenda kumala ng'ozisipendinze nga zizeemu saturation kitegeeza bw'azikuwa abanga akusindise ozikozese zimale zimuddire oba okitegedde njagala ofuna obwongo buno teri asobola kuwagira Museveni nga tamufunako ssente batono nnyo era buli awagira Museveni amukubira ekikopo afuna ssente naye ssente ezo bakuwazizo ssente zamuwa musolo bwe bazikuwa era ogenda zizza mu saturation ng'ozikozesa ebintu byagala okukola mu bulamu bwa bulijjo ebintu ebyo bivamu ekisolo ssente ziddira Museveni era waba tazikuwadde oyogera amazima era amazima mugamanyi nti waliwo mismanagement of that country mismanagement of natural resources waliwo political instabilities mu Uganda
buli kimu kimanyi lwakuba nti Museveni abawa ssente ne muggala amatu ne muggala amaaso bwe batazibawa nga mwogera amazima. Kyenjagadde okusooka okuyisaawo ku bannayuganda awo tuvuddewo. Kasooka episode security talent zino mangu. All right. Waliwo ekiwamba abantu ekigenderere. Waliwo ekiwamba abantu ekigenderere era nga abantu bangi abatamanyikiddwako mayitire abali mu SFC Tocha Chambers wa Barracks Katabi. Wabula abo abasibirwayo bebasanga abantu abo ne babanyumiza nti nze nva gindi banzija gundi nze gundi mazewa ne banga bweriti. Nchiddamu abantu bangi abawambibwa abali mu safe house z'enjawulo ne Tocha Chambers z'enjawulo ne Barracks nyingi ez'amagye nga bali omaze emyezi n'emyezi nga teri amanyi. Kati kankuleetere omuntu omu ate ng'omuntu ono ali related ku family eri famous ne baloya bali famous wabula nga tebamanyi muganda bwe gyali. Alright. Family y'omugenzi Sheikh Malende ono ngera itaata wa Honorable Shamim Malende nga ne Shamim Malende njagala okutegeeza nti muganda we gwe bayita Aisha eyali asuubula e China era nga musuubuzi. Aisha yajibwa makage mu mwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde. Yajibwa makage mwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde nawambibwa abatamanyanga ba SFC ne bamutwala nakati ali mu SFC Barracks kurente baawo Katabi gy'avundira. Aisha ono abadde aina edduuka ku Equatorio Mall oba gye tuyita Equatorio Hotel mu Kampala wakati era ali mu Tocha Chambers za SFC Katabi. Emisango gye bamugulako nti ono kiteeberezebwa okuba nti abadde afandinga ekibiina kya National Platform saako n'omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti y'omu ku badde bakifandinga. So nga mukyala wattu talina kyamanyi olw'okuba nti baawulira nti ali related ku president. So nsaba okuluma okutula okutegeeza family ya Haji Malende, nsaba okutegeeza Honorable Shamim Malende ne abolugana okona emikwano nti mwanyina mu bayita Aisha ngona badde musuubuzi nga badde asuubulira China era nga badde nedduuka ku Equatorio Mall tafanga gyali naye ali mu Tocha Chambers eza SFC Katabi. So Honorable Shamim Malende wonna woli oli muloya mu wamaanyi saako ne bannyoko abamu baloya. Nsaba bategeeza nti mwanyina mwono tafanga gyali ali mu Tocha Chamber za Muhoozi Katabi. Mbategeezezza mutegeezi n'aballa omwami oyo omukyalo oyo yali tafanga nenge ekyamuwambya bateebereza okuba nti abadde musuubuzi w'amaanyi nnyo nga asobola okuva e China mu Uganda nga asobola machineries. Bamuwamba mu makaage ne bamutwala ali mu SFC Barracks Katabi bamuwamba. So omukyalo oyo gyali amawulire gano jagadde nga batuuseeko okusinziira ku omu ku basobodde okubanga Katonda amuwanda n'amuta omukyalo oyo gyali. So Honorable Shamim Malende n'abala mutegeere nti muganda mmwe gyali. Awo nvudde obulungi nnyo ku security talent esooka. Security talent eyokubiri. Mwenna bannayuganda abali mu Buganda. Bwe ng'oba bannayuganda abali mu Buganda ntegeeza amawanga gonna agatudde ne gasiisira mu Buganda. Saako n'ebitundu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform gye kyawangula oba gye kyalina obuwagizi obw'amaanyi. Mubeere aweya ku kiki ekigenda okujja. Mubeere aweya ku kiki ekigenda okujja. Naddala abantu abakolera mu bitundu eby'ebibuga naye nga bizinesi zammwe mwaziseetinga ku mbalama z'ebizimbe. Oba olinako mobile money, oba olinako kaduuka, oba olinako mudaala gwa buli kintu kyonna mu bitundu byonna Kyagulanyi yewangula mu bibuga byonna. Emu ku security talent gye saamenshonize gy'olw'obudde yabadde nti mu Army Command eyatuula wiiki eri ewedde gye mwalaba bayisa resolution bagamba nti bagenda kukola ebintu bino wammanga eri mu bitundu byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu we yawangula. 1.
bagenda kuteekawo economic sabotage. Bagenda kola a massive economic sabotage eri bannayuganda bonna mu bitundu Museveni gye batamuwaka. That means Uganda yonna. Mugenda kulabako municipalities ne cities nga zeefuulira abatuuze baazo, nga bamenya ebizimbe byabwe, bamenya kioski zaabwe, emidaala gyabwe, amaduuka gaabwe na buli kimu nga bakimenya mu bibuga ne municipalities across the country. Kuba Museveni yafuna akalulu. So ekyo mukiteeke mu bwongo bwammwe nti ezimu ku resolutions ezayisibwa mu Army Command yatuula mwalimu economic sabotage mu Uganda yonna. Kyakulangirira wangu najjalina obuki gyalina support y'amaanyi. Era kino mwakirabye kyatandikidde mu Kampala, kitandise okufuluma n'embala ekyagenze. Ezo sigama nti bakikola mbalongoosa bibuga, no. Bali mu kukola economic sabotage ku part and partial of the resolution eyayisiddwa mu Army Command eyatudde wiiki eri. So njagala bategeeza mwenna bannayuganda mubeere aweya. Resolution eyokubiri yabadde ya insecurity. Ebitundu by'emmenye ne byenjogedde wagenda okubeera economic sabotage, wagenda kuteekebwawo insecurity. Bagenda kutema abantu, bagenda kuyingirira amaka gammwe, bagenda kwokya bizinensi zammwe. Naye nga neza NRM oba ezimu kuzaba ne bagenda zikolako effujjo, then batandika okugamba nti abawagizi ba National Platform batandise okulwanagana n'abawangula ba NRM, oba aba National Platform batandise okulumba aba NRM. Ekyo batandika okugaziya fayiro eri gye badde baagala okukwatirako abakulembeze ba National Platform bonna. Nkiddemu ekya economic sabotage mukitegedde bulungi nnyo. Already action yatekingiddwa. Already action yatekingiddwa. Kati insecurity egenda okujja mu areas zonna across the country. Mugirindirire nga nkuba. Omuliro, obubbi bw'amajambiya, okubbisa amajambiya, okwokya bizinensi z'abantu n'okwokya amamotoka. Kati mu bye bagenda okukola bagenda kwatakinga ne bizinensi z'abantu ba NRM, then balyoke bagambe nti aba National Platform be babadde mabegawo okwokya ebintu bino ebya maduuka ba bizinensi z'aba NRM olwo bagaziye fayiro, kubanga bakyayagala okukwata n'okuwamba. Kino kigenda eri wonna mu ggwanga lyonna, kuba Museveni akimanyi bulungi nnyo, tafunangako kalulu. Result sentufu azirina ku mmeeza, result sentufu ise ezirina, result sentufu police ezirina, result sentufu CMI Chief of Military Intelligence bazirina, nga Museveni yafuna 27%. Kuno Museveni kwoli, iso kwoli, CMI kwoli, Crime Intelligence kweli, ne police kweli. Mwenda result muzirina, era amazima mugamanyi Museveni yafuna 27%. Simon Mugenyi byabakama mbereju, amazima ogamanyi mukama yafuna 27%. Era n'okukuma visa ogende mu America wali oyagala kudduka ng'okimanyi nti Museveni kennyini asobola okwenyigira nti singa bali babakutte gavumenti yekyuse bagenda kuboza rizatisi za 2021 entuufu ozirina. Bagenda kuboza rizatisi z'omwezi ogwa January nga 15 ozirina nga zirega Museveni yakola ki? Teyawangula. Kati byabakama bamumma visa. Era naye ali awo yembagazza ng'akabwa akasibe ku ggaali. Lwaki asirise nga n'okulonda kweresuwa kugenda mu maaso si yakutegeka? Lwaki asirise? Mbabuuza, si lwaki asirise nga yawangula? Lwaki asirise nga ganti Museveni yawangula? Kubanga akimanyi nti result sentuufu azirina netasobola zigamba public. Kati mulina kyemulaba ekigenze mu maaso mu Kampala olwaleero. Kati olw'okuba nti n'olutalo luli eri watata wakojja mu bakojja ba Yesu gye bazaala Yesu, kubanga obukojja Katonda abeera mu ggulu. Yesu bamuzaalira mu Isirayiri, kati eri bubeera bukojja. Kati obukojja bwa Yesu Kristo waliyo olutalo olugenda mu maaso. Amawulire gatutteko ekitundu ekyo, naye muganye okuzikiza.
Museveni yabadde alina okwekolera diversion zezirwa diversion z'okuyita abantu bakireresa batalina mirimu ebagendayo already nze oyita abantu ng'okimanyi nti abantu gwe bateeka mu mbeera ey'obwavu kyekisooka ekyokubiri oyita abantu nga togenda bawa opportunity wabula ate ogenda bawa bwegubi ng'awembwa. In the normal circumstances, sente za government bazigavu mu bbanga nti mbawadde milioni 25 no as vu yayagadde kifuuke yagadde ebere discussion point buli muntu abenga ateesa ko kibala unfortunately abana baganyu kibuukira era sagala mu kibuukire mu kireke ye yekoledde diversion ye nga mayite bagenda giteesaako that is it. So sagala mu kiwobudde mu kireke kibere waawo. So ekyo mukitegedde bulungi nnyo mbabulidde security alert eyo mugitegere bulungi nnyo mubeere nga muli aware about ebigenda okujja. Mbagambye economic sabotage number 1, insecurity number 2 out of the war. Tugenze ku security alert number 3. Bw'oba omanyi ng'osula ku luguudo lw'Entebbe Highway Express Entebbe ne bannayuganda mwenna bw'oba anoonya omuntu wona akubula n'ogezaako n'otulipotinga ku poliisi omuntu wona abula naddala mu kalulu kano akawedde ntegeezeddwako naye nammwe musobola okugenda okukola okunoonyereza ku luguudo lw'Entebbe Highway Express kandaba musobola okurecognizinga ekifo kino asobola okurecognizinga ekifo kino ku Entebbe Road Highway Express sigenda kuzanya ddoboozi bale basobola okurecognizinga ekitoogo kino sigenda kuzanya ddoboozi abasobola okurecognizinga ekitoogo kino wekiri ekyo ekitoogo ani asobola okukirecognize muntera mu comment section ku Entebbe Highway Express ani asobola okurecognizinga ekitoogo ekyo sagala teeka mu ddoboozi sobola kuzanya ddoboozi ani asobola okurecognizinga ekitoogo ekyo kyekitoogo ekinene ekiri ku Entebbe Highway Express ani amanye ekitoogo ekyo wekiri kinene nnyo kiri ku Entebbe Highway Express ekyo ekyo kyenjagala ani asobola okukiricognizinga all right ansa ndabe nyingi si busega kiri wakati wa Mpala bamanyi Empala ekitoogo ekyo wekiri ntegeezeddwako ntegeeze eggwanga ne bannayuganda bonna ne ba human rights activists saako n'abasobola okugenda mu kitoogo ekyo mukola research waliwo emirambo gy'abantu egitamanyikiddwa muwendo egyasuulibwangamu mu kalulu kano naye nga kitegeeza ebyo baana bakwatibwanga mu bitundu ebyenjawulo wano Buganda. So ntegeeze ekitoogo kino kirimu emirambo gy'abannayuganda abakwatibwa ne batulugunyizibwa ne basuulibwa mu kitoogo ekyo nga bwe nabagambye olunaku lwa Raila Madi olaga ku lunaku lweza nakola lwa mukaaga ntusande saakola ne bagamba ennyanja Nalubale singa yeeyerula ku kibanja kyayo kyonna ekiri ku Uganda amagumba agali mu nnyanja temugamanyi bungi kale n'ekitoogo ekyo
ntegeeze eggwanga lyonna tekitoogo ekyo kirimu emirambo gy'abaana oba eŋŋumbagumba z'Abannayuganda abatamanyikiddwako muwendo nga sinaba nkyukakyuka bokka. Waliwo ekintu kye mutamanyi kankibanyonyole. Mu Uganda owninga property ngeri worth millions of shillings mu Uganda azini ettaka business oba ebizimbe mu Buganda omungo otaddemu family wrangles ku bintu by'amataka. Abamu ku family members bakolagana n'abakulu mu government ne bajja ne bakwata oba omu ku bakulira family eyo oba administrator oba owner oba properties ezo bamutwala mu tocha chembeeze ezo. Bwagaana okukkiriza ebiragiro byabwe omuntu oyattibwa n'abuzibwawo forever. Kati gibamu ku bantu basuula mu bitooge ebyo bw'ogattako n'abaana b'enkyukakyuka. So abantu bangi nnyo ntya omuntu waawe waliwo nkanda ku ttaka naye poliisi yajja ne mukwata taddamu kulabika. So awo mugagga waawo yali asuula bizinesi bwati yafuna obuzibu taddamu kulabika. Bonna basinga bali mu either mu Lake Victoria oba mu Ssezibwa oba mu ekyo ekitoogo abantu abasinga obungi. So ntegeezeddwako mbategeeze mwenna nti singa n'abawo gavumenti eno gevuddeko very soon waliwo points ze tulina okusooka okulowoozaako n'okunoonya abantu mujja sangayo abantu bamwe bangi nnyo lwakuba nti Nazzikuno obulogo bususse mu Uganda. Nazzikuno nga mu Buganda omuntu bw'afa aloosa abantu be. Nazzikuno ng'omuntu bw'agwa mu nnyanja n'abula omuzadde naddala nakabutuzi yajjanga n'akola emikolo. Nakati gikyali ensi gy'amaanyi nnyo kubanga emizimu gyaffe n'emisambo gitataaganyiziddwa. Omugenzi oyo yababbidde n'alabika. N'ennaku zino emisambo n'emizimu empozi zaffe zonna bagenda bazikyankalanya so kati kizibu nnyo. Luli abantu baaloosanga abantu nti nze munnange banzita ndi wano mujje munnoonye. Era abantu baazulanga abantu ne kati kizibu nnyo ennaku zino okusanga olw'ensonga nti bano ne bennyini batta nabo balogo agenda okutta ne bakolerako emikolo. Bakolerako omukolo kitegeeza omuzimu gwo bagusibye tokyasobola kuloosa muntu yenna by'abantu ababuliddwako obuziikiro n'amayitire bangi nnyo. So waliwo video zinaddeŋŋaanya okuzanya naye for God's sake zino kanziteekeko eddoboozi munansonyiwa zino video bwenjogedde information eyo waliwo video zino kanzizanye for God's sake. Ebintu bino bibadde biri kaseese mu bwakabaka bwa Rwenzururu zo kanzizanye amaloboozi naye buli wogenda okulaba akagulumu ago magumba g'abantu baziika mu Kirindi ne battibwa ne babajja ku mataka ago. Kino kyenjogedde kinzijukiza nti na information ginadde ndabidobba wakati kanjiba muleke mukakasa information gye mbawadde. Mwenda abantu abali ekasese mujja genda ku ttaka lino mulabeko. Ow'emmemento no owakaba mangu sookoleke. Kati ogenda kuliza bulungi nnyo information eri mu video zino kwa kaseke mbadde nkugamba. Teacher kanzikiriremu wano katono. Yabana nana hayi. Ndina omukadde agenda atulambuza kubanga ye eyewitness babatanga waali. Eritsuka hano mama. Abo bonna bantu babaziika kati bano wano ndowooza kana katono koolaba ndowooza mulimu omu wano kirabika baziikawo nga 5 era nga bw'okiraba baziikawo abantu nga 5 waliwo n'abalala babaziika wano ettaka ddene nnyo nnyini ddala okalaba awo omwo mulimu nga 6 omwo mwolaba omwo muneeno mulimu nga 4 bagenda nga babaziika n'abalala baabali olaba omulala yuno wano mama abande uti baba hano haliho mumamumu waliwo etuva baziikawo 6 bana kati mukadaga amatu wano wo walimu nga 3 naye kutandikira wali
we wali omwomu n'abalala babali eri mabega wali babali babaziikwa bwe bolabanga obuyimiridde bonna abo balinga bantu beebo ne wano ndowooza okiraba munene namwo mulimu omuntu bangi sigenda oba kumalirayo wali nawo baziikawo abalala bannange NRM kyekola katono maama atulambuza leero ye eyewitness yaliwo nga babata era n'okubaziika yaliwo Misalumbuye kasube nti gy'oli wali bulungi munnange wano we tuli lino ettaka lyakiraimingibwa omu ku ba NRM bwe bayita Mbadi naye bakugamba obwo boolaba ng'obuswa abo bonna bantu babaziikayo buli eyagambanga nti lino ettaka alinako erirye nga bamutta nga bamuziika obwo bonna boolaba obwo buswa obulinga obuswa obwo gye baziika abantu ndowooza okulaba ttaka ddene nnyo 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 nnyini ddala ebyo byonna byolaba eno baziikangayo abantu naddala nye yagambanga nti nze simanyi nina ki nze simanyi lino ettaka lyange abo bonna bantu babaziikayo gwe baatanga nga bamuziika ettaka ddene nnyo nnyini ddala lingi linene obwo bw'olabanga obusa obwo abo bonna bantu babaziikayo lino ettaka lyonna baalitwala eno e Kasese okutuukira ddala eri ku lusozi waggulu eryo lyonna agamba nti lye kati bodda ku kono wano bodda ku kono wano okalaba kali era kalinga akaswa kakali abo bonna bantu babaziikayo buli yagambanga nti ettaka lirye oba lirinako bananyi nga bamutta nga bamuziikayo tuli eno e Kasese Saidi z'ekyara babayita kyara abo bonna bantu babaziika abo boolaba abo bonna bantu abamanyi e Kasese side z'ekihara information nabadde ngaanyo gizanya nga nze kenyini yandese seetegera bulungi nnyo kale sibina bingi byakubagamba ku bintu nga bino naye muwulidde erinnya lya Mbadi oyo Geno mu magye ga UPDF yali mu kuyatta abantu ku ttaka eryo lyonna n'abasaanyaawo ebigero bimudde si byange n'eddoboozi limu si lyange ly'Abannayuganda abali bas concerned citizens abalina obujulizi ku bikolobero ebikolebwa abajasi ba UPDF mu gavumenti ya Museveni ekisinga okunkwasa ennaku abantu balwanira amataka azifu nti bagenda kungula ensi eno notta omuntu kubanga gweyagala ttaka teri agenda kungula nsi eno nze newuunya n'emitima gy'abasajja nga Museveni okufuga eggwanga myaka 4 nga buli toyagala muntu ayogere buli omu oyagala omutuge abasigadde bawe ssente batandika okusiriwala mukama gy'oli walikola bulungi n'otookweka kubanga waliwo ebintu byetategera mu nsi muno naye mwenna abafudde buli kimu abasajja bano balikisasulira awo tuvuddewo njana tugende mu maaso kati buno bakanjala bugenda eri abasirikale baffe abalungi aba prison aba military aba UPDF aba polisi eri abasomesa eri abasawo mwenna mbatumiddeko kansubire nti wattu muli bulungi newankubadde embeera gye mulimu si nnungi nnyo naye bulijjo tubagamba ekigambo kino nga mulowooza tosaaga njagala munkootinge bulungi mu bulamu bw'omusajja afutubadde ku ggwanga Uganda teri muntu yali amuwaddeko magezi mu bulamu bwe tebamuwa magezi
yensonga lwaki yeetekako erinnya Tibahabulwa. Ebiseera bisinga abantu temufaayo nnyo kwegendeza amannya g'abantu, naye omuntu bwe yeetekangako erinnya nti ye Tibahabulwa tawabulwa, kitegeeza tawabulwa. Bw'obuuza kubawo veteran n'abantu bonna abadde Museveni kuva mu 1996 Museveni tebamuwabula, ye yawabula oba okuwa amagezi. Osobola okutuula n'omuwa by'omuwa, bw'omala obimuwa oba n'obimubuulira ng'akugamba tuula, ng'atandika ate ye okusomesa ku nsonga ezimu ezitali kwezo z'omugambye. Njagala mbeere mukakafu nnyo na mwerufu nnyo mwenna ba minisita ba MP ba RDC n'abadde mu gavumenti ya Museveni. Njagala mundeetereyo olutuula lumu oluwa kabinenti ya Museveni okuva mu 86 oba mu lutuula lwa NRM luno olukulu nga mulimu ayimusa ayogera ne Museveni amuwa ebirowoozo tebaliyo. Kyovula nti baleeta n'embaawo ne baziteekawo awo. Eva is the one to lecture. Tebamulecturinga, is the one to lecture. So tudiringa n'omuntu akozesa mentality yiye nga tebamulecturinga. Yensonga lwaki yeeyita Tibahabulwa kuba tabawulwa. Kyovula ne baminisita bagamba nti tutwala ebbanga tetumulabye era tu act oba okola ekintu kyonna bamala kwebuuza ku ye, kubanga bw'otakolera ku birowoozo bye tobeera na mulimu, era bw'osukkawo olina okukoma omulimu tobeera nagwo. Ye enkola ya Museveni gy'abadde abeera nayo. Kati baganda bange mwenna bali mu UPDF, abali mu UPDF, abali mu military, mu prison, abasomesa n'abasawo. Kansulenti akatambi kano kanaabasanga. Mwe abaweereza bakulu mu nsi Uganda, naye temufiiriddwako. Ate temufuddeeyo kuyisa maloboozi olw'ensonga nabo baba batuulira. Lwaki baba batuulira? Olunaku lwajjo, olunaku lwaluli ku lunaku lwadde lwa Sande lwa Ssabbiiti, Nyandi Yoseferi Tibahabulwa ng'agenda okukola kiprogramu kye eky'okuyita bo baayita ba content creator bamusinkane ku ttaka lyabba lyatayinaako byapa bituufu, tewali yamwa transfer forms za ttaka eyo, ng'ettaka eyo yalibba ku family ne family n'ebonaabona. Yayise abavubuka bannakigwanyizi bakireereesi abayita baserebu mu Uganda nti ba content creator. Mu Uganda tetulinamu ba content creator, no, tulinamu bakazanyiikizi bakireereesi. Ekyo nkiddamu, mu Uganda tetulina ba content creators, tulina bakireereesi. Kubanga ekibafuula ba content creators bebifuula ba content creator lwakuba tebalina byakukola. Omuntu ng'alina omuntu tosobola kudda mu bintu bya kisiru abayita ba celebrities be Uganda ebakola. No, bonna bakireereesi. Olw'okuba nti mu Uganda abantu tebannasengejja gwe bayita content creator ne gwe bayita kireereesi. Buli omu akwata essimu ye n'agoberera ebikozesebwa abavubuka abo n'abakyala abo. Kati ye Museveni alowooza nti abantu abagenda muyambako kubuzaabuza ensi. Bwe yabasinkanye ku lunaku lw'Essande yasoose balambuza nte ze eziri mu mitwalo okudda waggulu. Naye nga ku bonna abaagenze alinako ente ezisukka 2, tebasukka bantu 3. Ku bonna abaagenze okulaba Museveni yasoose balaga nte ze na bugagga bw'alina. Ku bonna abaagenze alinako ente ezisukka 2. Baleka 2 nga 3 ku 2. Abasinga bonna basula mu nnyumba mpangise, single room. Abalina ekinene nnyo basula mu double room. Kati abaazimba ndowooza baali tebawerako ndowooza nga 10. Abaazimba basula mu maka gaabwe. Abasigadde bonna bakireereese. Kati yo olw'okuba nti yabadde ayagala creatinga mawulire n'ayita abavubuka bano bajje ku faamu ye n'abalekikyalinga n'abawa chansi okwogera ensonga ze balina okwogera, naye nga tebalina nsonga nkulu gye bamuwa okuggyako okumusawusa bintu etaaga ssente. Era n'agamba agenda bbawo 5,000. Naye agenda bbawo 5,000 wattu ng'omusomesa omwaka oguwedde teyasasulibwa. Amasomero gagguddwawo tasasulwanga. Wattu ba prison warders wa prison officers si basasule. Ekyaviddeko ne wiiki ewedde omusirikale okukwata emmundu n'akuba bakama be obanga alowooza nti balyusizaayo ensimbi. Abasirikale mu ggye lya UPDF abamu tebannasasula omwaka mulamba, abali ewaka n'abali ebulaayira tebannasasulwa. Abapoliisi abakuuma eddembe basula batambula, abapoliisi mu Uganda tebaliiko nti baliko ntukula misano bakiro ene tebasobola muyita, nabo si basasule. Basula mu uniport, basula mu matundubaale si basasule. Owulira,
teri ddagala mu malwaliro enguudo mbinya ziringa ebinya obutabanko bulinga obutabanko n'agamba nti n'abasuubiza sijaga nti yabadde n'abasuubiza obuwumbi 5 naye nga bawadde obuwumbi 5 buli omu anoonya kimuyisa mu wiiki tanoonya kigenda mumutwala mu bulamu bwe. Njagala munkwate bulungi, buli omu anoonya kimuyisa mu wiiki oba mwezi tanoonya kimuyisa mu bulamu bwe. Lwaki nkyogedde bwentyo? Mu Uganda ennamba esinga obungi abasinga obungi bakolerera mmere ya leero tebafudde ku kyanja mpise ntya mu lunaku. Naye nebeerabira nti omuntu yabasuubiza biliyoni ze5 ye muntu abatadde mu bwavu, kubanga we bandi bafuna emirimu gikola emirimu gyennyini bagiwa bagwira Basomaali Banyarwanda bakola mirimu gyabwe. Okitegedde bulungi nnyo. Kati akutadde mu mbeera eyo kennyini ate yagamba nti agenda kuwa biliyoni ze5 naye nga tagenda kubanga ye kyayagala kubafuula nti muli era nzomanyize nabagamba nti Museveni mulaba era mugoberera nnyo ebikolwa bye. Bwe yabadde nga atudde ng'ayogera n'abantu bano yabalabye nga bakazanyiikirizi, kubanga abalaba tebalina mulamwa, balinga unguided missiles nga tebalina mulamwa. Era kyovala seka ngenda bwa billion 5 from nowhere. Owulira, kubanga akimanyi nti bano bakireerese. Teri muntu alina mulamwa asobola genda bintu ebyo. Naye nga akimanyi embeera kennyini yagiteekawo. Na bano bennyini bakireerese tebasobola kumanya nti ssente zino zaani. Era bawadde ebbanga ttono nnyo mugenda otandika okuwulira nga beerwanagana bennyini nga babanja kye bataakolerera. Naye nga abantu abatambulirwako ensonga mu ggwanga ensimbi sinsasule, eggwanga liri matigga, nebbo olw'okuba nti ayagala kuliyetinga amawulire kyava ayita bano. Naye nga nebo mbuuzo waayi nsonga ki eyakututte nadde ngenze kufuna ku ssente mindset nadde ngenze kufuna ku ssente naye nga tatunuulidde kyaleero. Mu Buganda oba Baganda tugamba nti omuntu yenna bw'abanga akwagala wattu takuwa kyennyanja akuwa ddo n'akuyigiriza okuvuba, takuwa kyennyanja kubanga ekyennyanja ogenda kiri olwaleero kiggweewo enkya ogenda kuddayo musabe ekyennyanja kyekimu. Wano alina okukulagirira engeri gye bavubamu akuwa eddobo otandike ebibyo. Naye muganye okutegeera buli omu alowooza nti ngenda kufunira mu luddawa. Weewali ekizibu ky'eggwanga Uganda ekinene nnyo. Kyova olaba mbagamba nti buli Munnayuganda yenna awagira Museveni bw'aba tali mentally sick, omuntu oyo mubbi era mufere. Genda otunuulire bonna abagenze baliko question mark. Genda otunuulire bonna abagenze baliko question mark ku mbeera zaabwe ez'obuntu, emirimu gye bakola n'embeera gye beeyisaamu baliko question mark. Era n'ennyongero bagamba buli muntu yina adiringana Museveni mubbi oba mutemu. Teri muntu alina bwongo bukola akyasobola kudiringana Museveni. Mumpulidde bulungi nnyo. So kati njala bagamba mwenna Bannayuganda mutandike okwetegereza ensonga zino. Bwe tujja ntubagamba wano ebintu mubitwale nti ebintu bino biri serious era mujja kumala mubitegeera. Awo saagala kulwawo njagadde nveewo. Kati lwaki mbagambye nti buli akolagana Museveni mubbi oba mutemu? Tutandikidde ludda wa ye. Tutandikidde ludda wa. Katandikire wa. Ennaku z'omwezi ziri 2 ezakonka ku mwezi ogwokusatu mwaka 2026. Obutongole akatambi katandise. President yonna yoli nkutumiddeko teba akunyenyaako wadde okukubira ekintu kyonna okugamba sigala wooli. Pulaninga buli kyopulaninga ojja kukakasa era ojja kutegeera bantu kye wadde odiringa nabo era bw'onoba otusiza okukola decision ojja gikola entuufu. Kubanga edda bwe twagenda okuzannya omuzannyo gwa Jangu okwekola bagiko bayita teppo.
abeekwesa abatuufu twabanga akagoba kaabwe kulembeze wonna wooli akagoba kako bingi bigenda mu maaso abala tebajja bitegeera wetwogerero lwaleero kino mugenda kirabako okujjako nga tebakireese mugenda kirabako kasoke mbabuuze mulinze kangabawe make sure Baganda doesn't get numbers watu byasiba bikutuka naye kyonna ekimugoba kyambadde ekkanzu ate kiri mu kisiibo ate kirina ne galubindi kimulaba be yalowooza nti abakolera bamwefuulira dda n'okujerega Kyagulanyi yejjusa lwaki yamujerega nga ate kikyadda ayinza n'okwagala okunoonya Kyagulanyi boogere nga n'obudde bugenze lwaki babugenze kankunyonyole kunaku olw'omukaaga nabategeeza nti ekittavu kye Vaticaani ensimbi zaakwatibwa ababeera kuno mujjukira bulungi nnyo mujjukira bakomredi bonna bali mu Bulaaya bwe baamulisa ne balaga omukyalo oyo nti yalina ebyobugagga mu ggwanga lya Bungereza n'abyewakana Bungereza negamba tugenda kuleeta lipooti nga bayita mu ambasada waabwe report eyo yali ya mikono 6 yakolebwa newerwa Nyando Yosoferiti bahabulwa eraga ebyobugagga ebyo nti bibye nze mbuuza mwali mulabyeko report yonna eyo mu public mwalaba ko report eyo yonna mu public eraga ebyobugagga byo baazule Bungereza nga ensi ya Bungereza emaze okukola report eyo ku bulyanguzi bw'omukyalo report yafuluma ne bagikwasa Nyando agirina confirming research gimwakola mwenna bali mu Bungereza confirming nti yalina ebyobugagga mu Bungereza report yafuluma mwebale nyo bali comrade bonna abakola research abali ku Twitter abali ku ground ebintu ebyo babalaga emyaka giri twabalaga bulungi nnyo report bu government ya Bungereza gikola ne jiwa Nyandwe properties ze ne report te yafuluma ne bagisirikira waliwo nyumba egala kwenkana White House eri mu Makindye division yomo najibalaga ko eri wakati wa eyolekera okuba nti erimu almost mbukadde nga $3 wa dola eyo nabagina ku record amaka gali mu kollo kiteberezebwa okuba nti yagagula million nga $3.7 nago bagenda ku record ayina ettaka ly'abagambye ku lunaku olw'omukaaga ayina ettaka lyagula ku muyindi million almost $2 namusasulako sente zetu zinagwayo nakyo nayiko libazirina ekisawo kye yazimba records bazirina amakage yazimbe Bukedya sente zonna buli kimba kirina ku record katulo kuba tasobola kutambula batandise muteekako eki amaaso kati kino mugenda kirabako nenga tebuna kirabako mumanyika video ka video kano lwakinka bazanyira nnyo ka video kano kanzire mwe nanka bazanyire mbawe lwaki kaaliwo ka video yako mumanyi lwaki kaaliwo kano lero mukataliko nfufu muzibana kabisina kwa byapo limera bale mu era gale bale mu masomero gafagano wa manga abana ka video lero mukataliko nfufu muzibana kabisina kwa byapo limera bale mu era gale bale mu masomero gafagano wa manga abana katika video yako omukyalo ono bwe yalinga yagala okutekinga over okuva Bukedya atwale Eastern Region yonna afuuke nga ye nannyiniyo yateekawo olutalo wakati we Kadaga waliwo n'omukyalo omulala w'amaanyi wa NR munateekawo olutalo yagaba sente mpitirivu yagaba sente mpitirivu yebadde olutalo ne Pasisi Namuganza kati ya facilitate ngaba NRM bonna mu Busoga region n'atuuka n'okuba Kadaga mu kulonda okwaliyo
kati bwakuba kadaaga mu kulonda okwaliyo okwa NRM kuba kama 7 wagulu mu NRM. Omukyalo ono nga bagamba nti Mwanda Bwanika ekutuuka n'ekulinnya abali mu meeting ebusoga eyo ng'atuuzizza abantu be bonna amukkiririza mu bagamba buli omudoozi afunye kyayagala nti ye kati muwulira bulungi nti ye mulowooza temusobola kuwulira bulungi nga nze ntudde mu ntebe ennene nga nze pulezidenti. Kyamusimattuka n'akyo yabagamba ndowooza muwulira bulungi buli omu mukozeeko nti ye kati kiba kitya nga nze ndi ku ntebe eri waggulu. Ne bagamba ate kati gwawo gw'oba osinga kati ye teyamanya mu bwe yawadde ssente olwavaawo bagenda butereevu nga bakubira Nyandwe ne bakubira ne Salimusale ng'amanya ne batandika omumusala bamanya nti onayagala kuzanyirako ne batandika omumusala speed. Kati meeting eyo Sale yamuyita namugamba wayi nafuna information oli mu meeting emu n'oga nti oyagala twala ntebe ya ggwanga n'agendayo ku olunaku yali agenze kwetonda olw'ebigambo byayogera mu Busoga nti yali ayagala kwegeza mu ntebe ennene ke kajuyisa ako ke baamuwa ku lunaku olwo. Kati ekyo mukitegedde bulungi nnyo naye kati waliwo obuzibu one tebali setting Museveni anaalayira oba taalayire n'abanyumiriza ku lw'omukaaga nti Nyandwe akimanyi mu ggwanga mulimu aba FBI mulimu aba CIA abali mu Uganda abali e Congo abali ne Rwanda Nyandwe akimanyi era security yagibifinze up saako ne ya mutabani we ne Sale movement yazikendeeza takyayagala kutambula bakimanyi nti waliwo ekitambula bonna batabakimanyi kati kisinga obatiisa mbu Kyagulanyi asirise nnyo mbu Museveni naye akimanyi omuntu asirise nga nebakebera wantu wonna tebasobola kumanya kikolwa kyagenda kukola mbu abatiisa nnyo n'okusinga kyovula bamukakanya aveeyo. Weetegereze njagala osooka oteekewo akabuuza wano lwaki mu national platform leadership structure tewali aga president aveeyo. Waliwo ebuzizaako mu leadership ya national platform ngate muli muntu yenaga nti wa president lwaki oli luddawa ekibiina kirekedde ani waliwo omukulembeze ng'abuuza mu president lwaki tovaayo. Bulijjo tekyebuuza lwaki bano bakiremeddeko nnyo bakiremedde kuba Museveni akimanyi nti omuntu amuvuganya eka amuyita Kyagulanyi bw'asirika aba tamanyi kyakola. Mu buyeekera Museveni akimanyi nti oyina okukipinga across the eye ko enemy wo oba tomulaba akamanya ayinza okuba akuli mugongo oba sina kindi akuma mu muliro mu bulima wabo. Kati Museveni akimanyi ekisirisiza Kyagulanyi amanyi Kyagulanyi afumba nene omukka wafumbira tala ogunyokola ki wegunyokera. Kati kwe kusindika enkweze engeze zonna eziri mu fake opposition mbuzigambe Kyagulanyi vaayo ebyokweka biveemu. Kati njagala babuuza mwe abatali baana ba Kyagulanyi oba mukazi we abatali ba national platform bakulembeze Kyagulanyi muyita aveeyo mumuyita ku ddiru ki? Kubanga ono Museveni kyabatuma. Nalabyewo ne World Animal 2 in 1 men and women ladies and gentlemen narration nga yaga mutabani wange Kyagulanyi vaayo mama njagala kubuuza mukyala narration Kyagulanyi yatwala party ye y'obusajja oba ey'obukazi oba nekazo yazitwala gwa mugambo aveeyo mukimanyi nammwe ogamba nti oli general oyita otya civilian yekwesa aveeyo. Narration civilian eyagenze bibye ghost general muyita otya aveeyo. Goli general narration ate civilian atayida wadderanka nemwe simutene omuyita oti gwe general oyita otya omuntu ata civilian ave mu gyalaze oliko ekikyamu. Kati wano kyekibatiisa okitegedde kyekituuza meeting after meeting meeting after meeting dialogue after dialogue after dialogue kubanga bakimanyi nti omuntu yenna mulawe olina mukipinga ng'ali close kuggwe bwawula aba afumba ne wafumbira tewanyoka na mukka. Kati kyekisinga obatiisa
kati nalweyiso n'abasirikale abala poliisi avi akutwalidde ki talina kyakutwalidde tasula mu buliri bwo tomubanja takubanja jasizese mia civilian omwagaza ki tulia osuulize Kyagulanyi iko wapi nalweyiso tulia osuulize Kyagulanyi iko wapi anafanya kazi zake. Hiyo si kazi yako ya kuuliza Kyagulanyi iko wapi, ni kazi ya bibi wa Kyagulanyi, Babi Hitungu na toto wake Solomon Kampala na wengine, si wewe. Tulia. Kila mtu anaulizanga Kyagulanyi iko wapi, huyo ni mshengi. Hizo mambo za kishengi. Huyo ni civilian. Kwa nini wajana wanauliza iko wapi? Mutulie chini. Mmekumbuka vizuri mambo ya kuuliza Bobi Wine sijui iko wapi, sijui kuja tukuone. Huyo si mtoto wako. Huyo mtoto wa nchi ya Uganda, mtoto wa nani, mtoto wa watu, si mtoto wenu. Mnashijua vizuri out of the door. Kati bano bali mokotia. Baba li mokotia beba na amanya. Bwetumala okuva waawo mu bbanga tono nnyo okuggyako nga bakiyisizzawo nga bakiganyukiraga naye mujjukira Yusufu Nsibambi bwe yagenda n'akola transfer najira mujozi gwa National Reverse Movement ye na crossinga kati muluokano lunemulabye nti amawuli agafulumye olwaliro nti Sadolini agambye agenda kulobinga almost 21 billion Ugandan shillings ziberenga pension zaba MP bonna buli aba parliament ngafuna pension wa alobinga nekyalobinga nga kiganye. Kale kujonga mugenda kulwanyisa information yange kanje fulumye. Okuva olwale ngenda kuza omwezi 2 muyinza okulabako mawo ng'ayingidde NRM officially ng'ayambadde ne uniform ya NRM era bamulaunchinge nga official candidate agenda okuvuganya ku bwa speaker. Very soon transfer genda kulaunchingbwa. Lwaki bagamba ba NRM tebasobola kulwanyisa Anita Amongi ate akyalimu olwaggulini ng'akulira ekibiina kiri alina kusala official ayingire mu NRM bali kubamuleeta avuganye kubanga ne Seke yabagambi bano Seke ne Neke babagenda tetusobola kulaunchinga ono kuvuganya Anita Amongi ng'amuvuganyiza muki mu DP colors alina muvuganya nga yambadde yellow ayingire no kati very soon Mauma obe bamulaunchinga wa NRM officially. Eno diru yerimu ne ba fake opposition okufuna ebifo naye nga ye maobe very soon mugenda mulaba ereme kubeera diversion ereme kubeera kintu kyonna kibajja ku mulamwa nkibagambye ng'obudde bukyali very soon mugenda kulaba ko mawo nga ayambadde uniform ya kyenvu nga mulaunchinze nga official ayingidde ki ayingidde National Reverse Movement very soon. Ekyo mukirindize nga ki nga nkuba saagala namumalirako obudde ne mukirinde nga nkuba kijja mbagambe tebasobola mukiza kujja kuvuganya eno ng'ali luddawa ng'ali eri alina kukola transfer yensonga lwaki abatabadde tebasobodde kutegeera. Mujjukira nti waliwo abaali bamuwaabira olw'okulosinga ogenda okuteeka enkolagana ne NRM omusango bagotwala mu high court olwaliro ebagambye mmwe temulina Mau talina case to answer. Kati lwokuba nti Mau talina case to answer bali bamaze omusayiningira automatic transfer badde bagenda high court musayiningire automatic transfer. So mulinde saa yonna mujja kirabako ekyo si kyekikulu awo njagadde kuyita obuyise.
Kati katugendeko ewa mchalo kwembalazeeko ono ono abaddeko mu ntandikwa mutayipinga amannya ge gembagambye anti nze mbibawa mutayipinga amannya goyo gembagambye mbagambye amannya amaganda amatuufu mbawe story tuve wano abaddeko video ng'etandika muwandika amannya gaawo njala kumanya abaddeko mu ntandikwa amannya ge gembagambye oli gino yaani gusa oli gino alright omukyalo oyo ye amannya ge amatuufu ye Margarita Nancha oba Margaret Nancha awangalira mu ggwanga lya Bungereza. Mukyalo yamaze ebbanga ng'awalampa omukulembeze nga yewe eddembe nga kamugi eri ku malaalo. Nze yannombako ne mwesonyiwa namugamba gwe sina budde bugenda kuuma kuba sibba bakazi. Naye ne mugamba time ejja tuuka nzije nga maze okola okunoonyereza kwange. Wano ng'embaga nti amannya g'amatuufu ye Nancha Margarita mwana ono bamuzaala mu Wakiso district mu Nansana municipality. Essaazi nali ku butaka e Kampala ekyamulese nja kibagamba ku Lwokusatu naye ng'ekyamuleese kiri related ku misango emizze. Nga bwe tabaga nti buli akolera NRM yenna ajingiramu nga muzzi wa misango mubbi oba mufere. N'omukyalo ono Nancha Margaret awere nemba n'emisango gy'obufere mu famire ye mwennyini mu famire mwennyini. Era famire abadde agiriisa akakanja ng'abaga temuna kye musobola kunkola kubanga nze nina omukono omune mu gavumenti. Atukana bagamba nti nze kiringa babbi okuwabira Janet tekisoboka so temunsobola. Omukyalo ono mufere mubbi wa bbaluwa kyekibadde kimuwagiza NRM talina nsonga ndala nga ne ssente z'abaddaga ba ku social media okufuna fame ssente yali azijje mu kubba family gikubo wansi kigo. Ndoza mutegedde lwaki buli avuma Kyagulanyi aliko question mark Nancha Margaret oba Margarita gemanya g'amatuufu. Kati ku Lwokusatu ngenda balita full episode ya information emukwatako naye nga kyabadde akyunyiza family ne community n'ab'ekika nti olw'okuba alina omukono mu state ng'alina abanene bakolagana mu kuvuma Kyagulanyi. Mukitegedde bulungi nnyo. Ku Lwokusatu ngenda balitira full information naye njagadde sooka bwa amannya ge amatuufu mugategedde. Kati wano wali okola n'okombeso wano. Njala kusaba bakomredi mwena bali mu ggwanga lya Bungereza. Ku Lwokusatu bwe nfulumya information yeeyo. Ekitongole ekiwooza omusolo mu Bungereza bakiyitaani. Bwe nfulumya information yo ku Lwokusatu ekitongole ekiwooza omusolo mu gundi mu Bungereza bakiyitaani. Revenue Authority y'Obungereza bagiyitaani. Bananga bangoleza mu nyangwire ku wano kwe muli kuno kuli bangi. Ekitongole ekiwooza omusolo mu Bungereza bakiyitaani. Bakiyita HMRC. Kati ngenda kulagira bakomredi mwenna abakulembeze mu national abakulembeze b'ekiwa ekya national platform. Amanya nga bawadde oligino ku Lwokusatu ngenda kufuna information naye nga information esooka mulina genda mu ekitongole DWP. Kati sibimanyi ze manyi Uganda Randies Authority. Uganda Randies Authority URA. Kati ku Lwokusatu wenzija mulina okugenda mu kito gye musookera atakulekera nayo tomulekera ennyanja ekuttoomera. Ennyanja ekuttoomera. Mmanyi kunayinza okuba kwalira video ICE ya migration ya America
yo ICE ya America migration njala sokera mu kitongole kino ekikwasa omusolo ne ngira ba full episode ne kyemba mmanya ensonga lwaki omukyalo ono abadde alumba nnyo president nga yagala kufuna backup mu bikolobero bye babadde akola mu bikolobero bye babadde akola byabadde agala okufuna backup okutulugunya ekika family ne baganda be bonna mbolo okuba ayina awagira NRM kya information engineer njagadde bwa katono mpaka ku lwakusatu mmalo okukola full details eza video nenga mbawadde amanya abali bongeza mutandiko okunonya amanya ye Nancha Margaret original ge manya ge bamozala mu Wakiso district Nansana municipality full details zigenda okujja nenga mbagambye ensonga lwaki abadde avuma president yeyo era buli muntu yenna avuma president ngali mu diaspora aliko question mark baagala backup mu bikolobero byabwe naye kyewuunyisa talina wadde basimatto ye Uganda bwajja Uganda asula mu B&B asula mu B&B tazimbanga wadde kabuyonje Uganda tazimbanga wadde bwajja asula mu B&B tazimbanga emyaka 27 gy'amaze mu Bungereza tazimbanga wadde toy Bomura physically webuga byolidde mujjukira kayimba ka gundi kali yako mugenzi Paulo Kafero ke bayita mwala wa Kinyuzi bomusanga physical ogamba webuga biwalidde ne message zisenguka encha kati ndo yoyo naye enseno nzibu lwaki nzibu era Katonda yona gyoli nkwewuunya Biblia n'ebitabo byonna bitugamba watutonda mu kifaananyi kyo naye mukama wa Katonda wange waliwo ebifaananyi naffe bitubuzaabuza nga si kifaananyi kyo mukama Katonda waliwo ebifaananyi naffe bitubuzaabuza nga si kifaananyi kyo awo tulina okuddamu okusoma essuula eyo tuginnyonnyoke bulungi watuga nti watutonda mu kifaananyi kyo naye waliwo essuula esaana okuddamu okulivisitinga ojjetegereza nedda waliwo ebifaananyi nedda ani mwena basoma Biblia n'ebitabo birala ebyeddiini eyo essuula nti batonda mu kifaananyi kya Katonda esaana kuddamu okwetegereza waliwo ekifaananyi neddamu nga Katonda alabika bubi naye naye si ekikulu kiri nti buli agira Nyandi Osoferi bw'ataba mufere abeera mubbi oba mutemu ku Lwokusatu muninde ngenda baleta full details zonna nzibakubire ku mmeeza abagenda mu misoro mugende abagenda mu kino mugende n'abali e Kampala mu kintu kigenda kukwata omuliro kulo nze namulidde ebbanga ddene nnyo nga mulaba nga nvuma nze bwonvuma sina buzibu nze nemwogera mbalina okukola video lusavu mu 5 ngira kufuna ate nzibikula mu nnange zonna nzibikula n'empulizira nga okay no problem nembikula eddala era nensaasira mu batayagala bavuma mbu mutya nnyo okuvuma otyako ki olitegeera decide yembi olina otegeera nti bakuvumye ne weetereza nga obudde bukyali ne bw'ogamba togenda kutulira kuvumye omala biseera kino kibagamba nga mubulamuko muwulizenga nnyo omuntu akulima empindi ku mabega aba alina kyakugamba kyotamanyi kyolina okutereeza nakugamba n'ekibezezza sitaani ku nsi sitaani ye mulunzi w'abantu bonna bali ku nsi abassa lwaki bw'otafuna kizibu tomanya nti Katonda gyali
ate bw'ofuna ekizibu nga sitaani anoombye gwe tolabanga obwongo bw'osana kutereezaamu. Sitaani ye mulaala alunda abantu Allah bye yateeka ku nsi bonna. Kyovula nti buli muntu bw'abeera obulungi tagenda mu mizikiti, tagenda mu church, bamala funa bizibu n'alyoka ajjukira nti Donda Namugereka gy'ali. Okuggyako abatono ennyo nti bw'afuna ekintu n'agenda ne yeebaza. N'abaagufuula nti paati ku bulamu bwabwe abagenda nga bebaza Donda Namugereka buli lunaku abamanyi ly'obulamu. Abantu bangi tebamanyi nti mu nsi eri abali ku bitanda nga bali oxygen. Abantu bangi tebamanyi nti waliwo omuntu atannalya kyaggulu. Abantu bangi tebamanyi nti mu nsi emmundu evuga. Abantu bangi tebakimanyi nti eri abantu gwe bawanyisa essaawa zino ng'ebigere bitunudde waggulu omutwe guli wansi bamunyisa mazzi. Nga ye atambula n'engangire nti eri mu faamu tamanyi nsi bw'etambula. Y'ensonga lwaki mbagamba tunuuliranga nnyo era buwa obudde omuntu akukuritisayizinga oba akulima empindi ku mabega abaako kyakugamba. Njala kuwaako ekyokulatirako kubanga ffenna tukkiriziganya nti omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akyuse nnyo era akuze nnyo okuva lwe yatugamba nti ensonga ezitalina makulu ziwo makulu. Era naye mu 2019 si yono wa 2021 si ye 2026 wanjawulo nnyo olw'ensonga awa nnyo obudde be bayita ba criticizers ne yeekebera kiki kye bamugamba kiyimiridde kitya. Gwe kyotasobola kukkiriza bwe bakuvuma ng'ozimba omutwe bwe bakwogerako ng'ozimba amatama ng'ogaye lwaki bannange wannyo obudde omuntu akukolokota asinga omuntu wakuwaana. Jjukira nti omuntu wakuwaana kyakuwaanisa bwe kiggwawo ng'aweta. Batono nnyo abasigala ku ludda lwo ng'ofunye ekizibu oye mukwano gwe nnyo. Nkiddamu kino kitegeere. Oli ayinza okukuwaana olw'okuba nti olina emmere bweggwawo ng'atema. Oli ayinza okukuwaana ng'olina ensimbi bwe ziggwawo ng'atema. Oli ayinza okukuwaana ng'olina akamotoka pakawo ku accident nga twakawuka akalina akamotoka kafu ng'agenda abayita abantu. Naye ye bitonde nga byo biriroyo ne bw'onoofuna ekizibu agenda kubeerawo. Gw'obadde okimanyi nti abagagga bonna mu Kampala ne beeta ba socialites bonna abalina ensimbi. Eriyo abantu batwatwala nga budde kutwala nga babafudde mikwano gye naye nga essaawa zino bababeererawo nga babasuulanga tebaagala kumanya gye bali nga be baba baleddewo nakati okutuuka olwaleero. Ekyo kirina emikwano kirina mubufumbo nti omukazi agumira ennaku tebamulabamu nnyo ka buntu. Naye bano basirwajja okwota abasajja n'abakazi babawa obudde naye tebamaliza baba disappointinze. Kanyabo ne kafumba ne kagumira buli kizibu kyonna emba olufuna ssente ng'ekasuulawo. Kisewa ne kigumiikiriza ebizibu by'omukazi byonna ekikazi omwefuna nga nakyo kyekyanga. So nno njagala bagamba muganda wange wulirizanga nnyo omuntu akuritisayizinga. Bani omuntu akuwaana kubanga ezo nkwezenge zisekerayengeza. Ezo nkwezenge zisekerayengeza atalina tezisobola mugendako. N'ebyobufuzi bwe kiri bwe kiri. Ekyo nkibagambye wawudova mukimanye bwe kiri. Naye abantu muso olina ogati gundi yanvu fuba nnyo okulala lwaki akwogeddeko akwogerako ki. Bw'oba olina ekikyamu kitereeze ensi bweti bwetambula. Olaba ffe kennyini tukuritisayizinga Katonda naye nga gwani akuritisayizinga Katonda. Gwe kennyini okuritisayizinga nnyoko gwani akuritisayizinga nnyoko ataakutuulira mu zzaaliro n'okuritisayizinga kitaawo. Kitaawo bati yasobola okutwala obudde n'akwamya ennyoko ne omukuritisayizinga otya kubanga buli omu aliwo okubeera ng'ayogerwako. Era abazadde abasinga obungi bakuzizza abaana
omuzadde kasitakiza nti omwana weze emyaka 18 omuzadde oyo atandika okwogera n'omwana we bulungi nnyo nakino kankikuwe olyoka oggula obwongo ku kyobadde tomanya mwenna abali kuno muyina abaana omwana olunaku lw'omuzaala bafuba omusuna akaabe okulaba nti omwana oyo mulamu mu ngeri ey'obulamu ne bamukuwa n'omubikka engozi n'afuna ebbugumu omanyi nti omuzadde osobola okwogera n'omwana mu lulimi lw'atamanyi ye nga ne byayogera tobimanyi naye nga musobola okwogera kye bayita communication wakati w'omuzadde n'omwana mpaka omwana lwatandika okwatula ebigambo naye nga ebigambo byayogera bizigizaga tebikwataga naye nga gwe you can communicate with him or her naye wootegerera nti ofuuse oyogera na muntu munno nti kati avudde mu mbeera y'omwana omuto ye mwana okutandika okutuula ku ssimu ne mwogera conversation ng'ebigambo bikwatagana asobola agatta emboozi ng'ekwatagana naye kusantulako kumegerera ng'akabwa akasibe ku ggaali omwana wange naakuze byayogera byamakulu kati nkuzizza omwana ekyo kye bayita nti kati omwana avudde mu buto atandise okukula kati omwana omusobola okutwala kabira wa myaka 13 14 nga musobola okwogera emboozi ez'ekintu ekikulu kiba kitegeeza nti gwa muzadde naawe olina okutandika okwaprogradinga windows zo nti ofunye muntu muno musobola okugatta ebyama n'okwogera ebintu by'amagezi okitegedde bulungi nnyo kati kyenkugamba ekintu ekyo n'omwana oyo waddemba okuga ekintu nti kikyamu n'okitegeera abazadde abasinga obungi mwewunza bw'obanga okkiriza nti katonda yakutonda akumonitalinga buli lunaku njala kikutegeeza n'omwana oyo asobola okugamba ekintu muze ekino ekintu kikyamu n'okitegeera wabula tuyina mentality eya African Traditional Society nti omwana tambuulira no mukyuse mentality eyo abantu abasinga obungi mufunye ebizibu mu bizinensi ng'omwana ge nti taata this is the wrong way to go omwana abulira atya sente yazinkolera no omwana aba akugamba nti ekyo kikyamu nakugamba nti akamwa kano n'ebigambo ebiva mu muntu bintu bikulu nnyo goloza lwaki wali weebuuzizaako gwe atalina kasigiri ku mutwe mu lubuto mbigere ebbugumu ly'osoolijjawa obugumu otya era ekikufuula omufu kwe kuggwamu ebbugumu eryo ly'otamanyi era liryalema omuzungu okukola n'omukka w'oviira katonda bw'omala okutegeera ekintu ekyo n'okissa mu bwongo obwo then tandika okucalculatinga nti you have to give time okwebaza katonda you have to give time to criticize us olyoka otegeera ekituufu ky'oli n'omwana omuwa ettime kyaba ayogedde okisenge gy'otegeere kubanga yagenda okudda mu bigere ebyo kati omwana bwe anategeera nti omuzadde musiru n'omwana automatically agenda kubeera musiru waliwo abazadde nga bo bayiika windows ng'ate abaana bategeera ekyo badde okimanyi kituufu osanga family nga tata yaika windows ne mama ali awaliga dibenga linge bwetunda omuzigo nengo mwana mu family yategeera kuba katonda at least yateka omuntu ategeera mu family aberenga asobola connectinga family kati njagala baga ekigambo kino ebintu bya katonda bizibu nnyo temusobola bitegeera era naye yekwekalwa abantu nga mmwe kuba temusobola mutegeera nkufundikira nga nkugamba wanga obudde omuntu akulima empindi ku mabega otegere kyangamba kiki bw'omala okitegeera weefumiitirize ate njagala okkirize bw'oba mu bulamu wakasobola kukkiriza togenda mu muzikiti bw'oba tosobola kukkiriza nsobi yo togenda mu kereziya omuntu yenna bw'okola ekikyamu n'otakikkiriza nti kitogeeza neweesembereze wali katonda wonna bw'obanga ogomwe tokkiriza nti okoze ensobi oba omuntu wagenda nti kino kikyamu singa ffena twalina mentality etegeera nti muntu bw'akola ensobi omanya yensonga lwaki abazungu mu community yaabwe ne mu butonde bwabwe omuzungu bw'akola ensobi ekigambo ekisooka bw'ategeera nti yakoze ensobi agamba am very sorry era bw'alaba okeepinga credibility ye at least 50% ateekamu resignation rate not because omulimu guno abadde yagukowa no asigazeewo kaddiginiti ako ekitali kuffe bakaddugala sipiika abbye sente abbye nababa nti asigaddewo akyakola buli ggwanga tulina oddi omuzungu ye kasita amanya nti akoze ensobi apology yeesooka next resignation okitegeera bulungi nnyo
kati obuzibu obuli bakulembeze ba Africa ne baddugavu bonna wawudova kyekizibu kyaffe ekyo tetukkiriza ate communication kintu kikulu nnyo when you are communicating with the people. So njagala babuli abaganda bange ng'ogyeko president tukulembera nti atukulembedde kya president kintu kyakuyigirako ebintu bingi nnyo. Lwaki kyakuyigirako? Ayise mu bulamu buli muntu yenna bw'ayiseemu n'atuuka ku ddaala waali aba mulabiddeko tumulabirako nti buli kimu kisoboka. Naye kennyini ne yeesitula okuva ku ddaala waali n'agenda ku ddaala eriddako. Kino naawe njagala lwali kikuyigirize. Babi Itungo teyasanga Kyagulanyi ng'alina One Love Beach Busaabala. Teyamusanga ng'alina amaka gaawa amaka gemagire no. Yatandika naye ng'omuntu. Ate we yamwagalira yalina dreads. Ng'omwana w'omuntu ku stage era asobola okukiza okuwasa omwami, era asobola okukiza okuwasa omuvubuka oyo oba omwami oyo. No. But buli muntu alina kiraba mu munne era buli muntu yamanya nti anakyagenda okyusa ku munne. Omuntu yenna atakyuka kiba kitegeeza tulikyuka mu bulamu era tulibwako kyogenda kukola. Eryo n'abantu n'atayigira mu nsobi buli mwaka yaga banfeze n'omugamba obwongo obukozesaako ddi. Buli mwaka banziba goba kubba batya buli mwaka. Buli mwaka ofuna relationship n'emenyeka. Toyigira ku relationship z'enkadde zobadde nazo lwaki zimenyeka. Bakubye visa emirundi 27 abakubba visa be bambanja otegera unaku ki. You have to change your mentality nti yigira ku kintu ekikutuuseeko. President waffe ayize ebintu bingi nejali essaawa zino gyali mu kukola yeetegereza buli kimu akyakikonsuming okula kino kikola kityo kino kibadde kitya bano baani. In fact kimwane time ey'okuluza mu kyagenda okuzzaako. Abasinga obungi muganya okukyuka, muganya okutegeera. Buno baka mbusindikira Nnyando yosofu muzo okuza ne badde ntegeeza. Eno message njisindikira Nnyando direct. Muhoozi, Janet, Salimu Sale, Anita Amongi, Nobati Mau n'abalala. Eno message yammwe lwakuba Saturday mmanya gammwe. Amanya gamwe saga taddemu kabakibadde kigendero. Eno message njisindikira mu 7. Kubanga eno political show. Gutosobola kugamba nti ogenda kutta abantu nga abantu basula beepicha bali mu factory bali mu manufacturing abantu guli mu kutta mbosobola okuba ne you can't fight with God. Buchango tokuva mu 16 bali bakendedde ko tebasobola. Abakomero gazingi bataddemu tebaggwayo okyayagala okukwata tojja bamalayo. Olye suwani emu ey'emmere osula mu 6x6 amasuka g'osula buli muntu agasulamu. Kiki ekikulemeza ku bantu otuuke n'okutta abantu kuba toyagala bakwogereko? Kankulangire. 1. Ensi Uganda gy'olaba ngenda kunogolerayo Buganda yokka. Obwakabaka bwa Buganda n'Abaganda baagitandikawo. Bwe baali bagabanya ettaka mu Buganda, famire ezimu zaafuna mile ne mile ez'ettaka. Abaasayininga ku mile z'ettaka we bali awo. We bali. Abasikira mile z'ettaka ezo we bali. N'abaana bwe batandise okukongoka omu ku omu. Ne babazzukulu baagala kutunda. Museveni ne bw'onoga nti ettaka lya Uganda olitutte 80% ogenda direka.
sali musale ne bw'oluganda ettaka lya Uganda lyonna olitutte ogenda direka abantu bakyalina akafansoni kulinnya Sale Museveni na Janet agamanya bwe gava bikyukamu mwina kyembali temumanyi essaazi no Museveni ettaka lya Kampala Central lyonna ebyapa byonna ebitundu 8 ku buli 100 babirina Salimu Sale Museveni ne Janet ebya Kampala Central mwe muli ettaka lya Kabaka Janet Museveni Salimu Sale ne fame bayina ebyapa byonna babirina n'ettaka eryo lyali lya Bwakabaka lyaliko bannyini lyo abaaligabana. Where are they? They are nowhere to be seen. Kati wetwogerera baagala kusekiwalinga ekyapa ekitwala owino yenna kitale Clock Tower kitwala omukyererezi ky'ekyawano ku Clock Tower eky'Abasiraamu kyambuke wali Ensambya kitwale ekyo eyo mole eryawo kitwale ne hoteli ezebbe eziryawo kitwale na wali ku poliisi wonna ekyapa bali bakigabako billions bitano 500 billion Ugandan shillings hadi ni cash bazina bagala kunoonya family za abayine ebyapa bazibawe naye mbuuza bonna abagabana ettaka eryo mu ndagaano y'olwenda bali luddawa ensi tekungulwa tugikyalako bukyazaako wayagiviira tuli mu kabuka eyalina abakyala wa Bungereza yagireka dda ne mutabani wagenda gireka yisa abantu obulungi beera n'abantu kubanga watali bantu tona kyosobola kukola. Without people nothing you can do. Kino mujja kirabako nga nfundikira buli Museveni lwalwa mbuyinza eggwanga lyolekera akatabanguko. Museveni lwalwa mbuyinza n'olemera mbuyinza eggwanga lyolekedde akatabanguko litya. Kugwe ne mutowo Pilato kugwe ne mutowo Pilato waliwo ayinza osooka munne. Kugwe ne mutowo Pilato waliwo agenda osooka munne. Lwabutakozesa mitwe gyammwe. Nabutategeera. Nze nsinga bwenjira bwenjitwala. Abangoberedde ebbanga n'abandabye muntu abali babaddeko mu komenti gye mbaddeko sirina budde bukayana na muntu. Sirina budde bukayana na muntu ekyo kyokka tuna sikana na muntu. Era bw'olaba nga nkanyemu eddakiika 2 n'ensirika ne neetugga ne ŋŋenda ematugga manya nkutadde kola buli ky'oyagala. Nkuteekako gangege. Nkiwa budde buwi budde. Ofuna obuzibu. Naye njala kugamba ekigambo kimu. Okusirika kw'Abannayuganda Museveni tolowooza nti basiru. Mutowo oli Pilato okusirika kw'abantu olowooza nti ki busiru. Kati kino statement eno njibagambye naye kino bayinza obutakireeta mu mawulire. Bwe muwulira nti mu Uganda waliwo refugee camp gye bagadde munzijukizanga about information dano gonjagala gasigaza. Bwe muwulira nti mu Uganda mulimu refugee camp gye bagadde very soon munkubiranga essimu onsikira message nti gaagano gafuluma olwo refugee camp gye bagadde kuzimu eziri mu maserengeta ga Uganda. Bwe muwulira nti balina refugee camp gye bagadde onkubiranga essimu nga lumbe ejjo tuwa information ekwatagana ku refugee camp gye bagadde bagigadde ngenda boa information. Munkubiranga essimu mbeerako wano essimu yange ebeerako okuva ku makya mpaka saa 6 ogw'ekiro eddako saawa emu ey'okumakya. Munkubira muŋŋamba owaaye jangu otuwa information refugee camp bagigadde
Nja bayira information mugenda jita. Naye njira bagamba kigambo kimu. Buno bucha bwenkana, buno bucha buziba. Tusabola mu bbanga ttono nnyo. Mugenda kulaba ku Uganda empya. Ate enywera yerima. Saagala muntu yenna gwe mu maanyi. Saagala gwe mu maanyi. Sigala woli. Kola kyolina okukola. Kyewandirowooza Kyagulanyi okukola gwe sooka okiteeke mu nkola. Kyewandirowooza President okukola saa zino ky'oba oteeka mu nkola gwe ng'omuntu. Tofa ku biki byogera ku social media kubali ina propaganda tobifaako ogwo gwe mulimu gwawe gubasasuza. Gwe kola ky'olina okukola ku lulwa. Museveni okujja mu buyinza yasooka kukola kye yali alowooza ng'omuntu n'akiteeka mu banne individual matandika okukikola. Tandika okukikola. Gw'olina okunyigira ku liiso limunyigireko. Gw'olina okunaabira mu maaso munaabire mu maaso. Okitegedde bulungi nnyo? Enywera yerima. Awaffe oŋŋamba otya Sirwajja okwota eyajja okusaba obuddamu kati yafutubadde ku ggwanga emyaka 4 n'ettaka lonna mu Uganda liriye. Oŋŋamba oti yajja okunoonya obuddamu nga yasalansala okuyingira ewaffe kati yafutubadde mu Uganda emyaka 4 njana n'enteekateeka etwala eggwanga. Abantu okusirika si basiru. Museveni nga bwe yatula nga ateeseza Amini n'Obote nakati abantu batudde batuula. Nkidda Museveni nga bwe yatula nga ateeseza Obote n'Amini nakati abantu batuula. The moment you will stay in power for long and you become a dictator. And you become a dictator. Enkomerere bambi. Bannange buli muntu woliguma tuwongera bakubiriza n'omulango takungula ne baba jewe ettaka nga bagembu bali tutte bali kyosiza sigaze endagaano yo sigaze ekyapa kyo we bakujjewo manyi ne bosanga okalina tokyakyala tokyakyala ngenda kugamba ekigambo kino mwanyinaze senga wange kojja wange yonna gy'oli sigaze endagaano yo sigaze ekyapa kyo ettaka lya Uganda lyagabanyizibwa abafuzi b'amatwale buli kitundu kya Uganda kirina ekyapa kyakyo buli munnayuganda eyagula ettaka ly'ekyapa alina ekyapa kye buli munnayuganda eyagula ettaka ku ndagaano yalina endagaano nkulu nnyo n'okusinga ekyapa. Kiwe buwibudde wano wentudde waaliwo Abasiriya miliyoni 3 nga badduka buli kimu baakireka emabega amaka gaabwe faamu ze buli kimu bizinesi kasita bagamba nti omumpembe bamugjeeko buli Musiriya yagamba bapaakinga magatuddayo era buli kintu kyonna ekyawe baakifuna eyalina ettaka yasangako faamu yagamba salamu aleikum Allah webale eyasangawo kalinaga Allah webale eyayinawo ebintu bye already nga babikyusa bikola bibaga yagamba Allah buli kimu baakifuna as long as you produce the evidence of the document that you are the owner of this land or this property. Tewerumya togenda mu kooti ya Museveni ekooti y'abantu gyeri saagala werumya mutwe. Saagala werumye mutwe mbogenda mu kooti ya Museveni kulwana ttaka myaka 2 mulwana ettaka no kuuma endagaano yo kuuma ekyapa kyo kaabere nga family member yatunda ettaka lyammwe nga temukkiriziganyizza ekkooti zirituula eyattibwa omwana we nga tofunye bwenkanya ekkooti egenda kutuula eyattibwa mukazi gwe nga totegedde baamutta bati ekkooti ejja kutuula
omuntu we yabule kote ejja kutuula abantu gye bali abali mu system abadduka nga bakoye okukola ebikubiro gye bali beekwese balinda nsi eyo kukyuka bakulage nti wano waliwo Massigrave mukebere waliwo abantu abayiibwawo mukebere wano wali ekitulugunyizibwo mukebere nga bwe balaga nti Amin yalina safe house network ya Kyemba mu Lubizi n'ebitundu ebirala bagenda bibalaga nsamuka mu mpangaze wadde nnina ebizibu njagala kulako olunaku olwo nsamuka mu mpanga wadde nnina ebizibu nsamuka mu mpangaze njagala kulako olunaku olwo lwaki ne bompayo ennaku 3 nga lumaze otutuuka ne bontwala nja kuba sitoma video wede mukawa 13 mpeera mweraba buli mwayagaliza munne emirembe era buli omwategeere nti kyosiga kyokungula mweraba